alinda tumugambe nti aba UPDF batta abantu, alinda tumugambe nti LDU etta abantu, alinda tumugambe nti police etta abantu. Kati biba byakutwala mu nsiko nga byali byakujooga human rights kulinyirira ddembe lya buntu nga naawe ukikakasa nti UPC abikola n'ebikola ne bibanyiiza ne mugenda mu nsiko temulowooza nti mmwe mwali musobola okunyiiga mwekka. Kale breaking news mu mawulire ge tukedde nago olunaku olwalero waliwo ekitta abantu ekizuuse mu bitundu bya Buganda naye nga kino kiyite silent genocide oba ekitta abantu ekyomunkukutu. Waliwo akafo akazuuliddwamu ng'abantu batirimbulwa munda eyo ngenda binnyonnyola ogenda biwulira. Ampuliriza abaana ba Buganda mwekabire. Wuliriza, waliwo abasiraamu abasitudde enkundi bano basazeewo kwegatta ku NUP. Waliwo emizigiti egirayidde nti ekimala bakubye tooki mu gavumenti ya Mwami Museveni ne batunulira okuva ku president abantu 9 abaddako Vice President, Prime Minister, simanyi mulamuzi, simanyi speaker, deputy speaker, abantu 9 nga tekuli musiraamu n'omu. Jukira tuze tubakolera emboozi. Abasiraamu bangi bamaliddwe makomera nga basibibwa naye nga balangibwa bwemage. Kaakati ne waliwo emizigiti egimu, waliwo abasiraamu abamu abakoze endagaano. Olunaku olwalero ebintu biranze, ebintu bikyukidde ddala. Jeno Kahindo Tafiire amawulire ag'omunda galaga ono yakwatiddwa, kyokka amawulire amalala galaga tanaba kubeera nga akwatibwa, naye amawulire agamu galaga nti yandikwatibwa. Ampuliriza ono Jeno Kahindo Tafiire yakulira ampuliriza ekitongole eky'omunda oba ne poliisi y'eggwanga Uganda. Kaakati nno ogenda kulira ebigambo abasajja abagamba nti balwana. Kaakati nno Mwami Museveni mukimanyi nti yessabo yonna kasita omala okukola kyayagala olwo asobola okubeera nga kuba tteke gwe ne weeyiya gy'olaga. Wuliriza bwino omulala afulumye. Waliwo ettemu mbwe ekitta abantu omusajja alumiriza nti waliwo engeri Mwami Museveni mbu gye batugumbulanga abantu. Ono aleese bwino weeri luweero njagala owulire ebigambo. Ono agamba waliwo abantu abamu nga kuliko ne muzadde we mbu abaatirimbuddwa gye buvuddeko baatirimbulwa. Kaakati bano mbu baabatonyezanga na biveera, abalala baabatonyezanga bidomola. Ogenda kuwulira embeera eno obunkenke mu State House. Kaakati nno kimaze okukakasibwa waliwo enteekateeka, waliwo enteesaganya ezigenda maaso mu kasirise munda mu State House, munda mu gavumenti ya NRM nga Nobert Mao ono yavaayo gye buvuddeko n'ayasa ebyama nti bano batuula ne Mwami Museveni ne bibiina nga DF, FDC, Jema ne bibiina ebirala ebyefuula ebivuganya Mwami Museveni. Kati mbu batuula munda mu bisenge eyo ne bateesa kwani agenda okudda mu bigere bya Mwami Museveni. Kaakati nno kino kyongedde okulanda era ng'okusinza ku bigenda maaso nga protest vote ekutta akati abasajja batandise okutema empenda wannawali Mwami Museveni bamuggyeko bateekeko ani gano nno ga munda. Kaakati ne waliwo ebyama ku Sseggona akali amaggwa ku Sam Mathias Walukagga Mulumba. Jukira nti wano bawandukuludde Sam Mathias Walukagga Mulumba nga amawulire galaga nti yabadde mabega wa kino ye Sseggona akali amaggwa. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza emboozi eyongedde okuwanvuwa, bwino ayongedde okuvaayo ku nsonga eno. Sseggona akali amaggwa ono nga imbaka wa parliament ali e Busiro East essaawa zino yandikifuwa ng'akizza munda ate oluvannyuma olw'okubeera ng'abantu bamulumiriza okubeera emabega wa bino eby'okujja Walukagga mu kalulu. Nze AK Master ampuliriza atudde mabega w'omuzindalo. Video soko ogimpere ekigalo, video nkusaba soko ogimpere ekigalo. Olwaliro ogenda kuwulira ebigambo ogenda kutya ensi eno. Kansooke nkutwale butereevu mu kitta bantu ekiri e Kasanda. Bino bitiisa ankolo siibyo kya taata kanswe nti oli bulungi muganda wange mbadde nkusaba otambuze ka audio kansookola nga tusevinga abaana abakolera eno mu kirombe ky'e Kasanda ekitundu bakiyita Lugongwe ababeera mu binnya. Muganda wange abaana baluzinga obulamu naye olw'okuba nti nno ebinnya ebimu naddala ekinnya ekya yero gye bayita yero waliwo ekinnya kye bayita yero. Ekinnya ekyo kya mukulu mu gavumenti omu naye simanyaani kuba aba bakweka. Muganda wange wabaawo ng'omuwaatwa kuba basima ne bagenda simanye eno ne zikwata eno ate eno ne wakwata eno. Wabaawo omuwaatwa wonna wonna ekinnya we kibwisse abaana abo tebafunya bwenkanya oba kuvaayo oba babajjayo babatwale babaziike. Abaana abo babaziikirayo ekinnya ne babikkako bubisi ttaka teryayogera nti nno waliyo afiiriddeyo abula babalekayo ne beeyongerayo okubeera nga basima.
bano abaana ababeerayo ababawonye oba abategeddeko nti bannaabwe ekinnya kyabaziise bwe wabaawo agezaako okwogera gwe ng'obuzibwawo. Ekiri eno muganda wange kifumba mutuku. Mbeera wano ku dduuka kasitoma n'obeera ekisa nga tomulaba ogenda okubuuliriza nti ekinnya kyamuziika naye nga teyagenda na kuziikibwa. Muganda wange mbadde nkusaba otambuza akavidiyo kana at least kayambe baganda baffe mu disitulikiti y'e Kassanda mu kitundu bakiyita Lugongwe ne Rujinji wamu ne Kitabona. Yes, kakati nno omukutu gwa EKTV Media Uganda nga nze Eke Master atudde mabega w'omuzindalo okutolontoka naawe okuva gye tutandikidde mpaka gye tunaawunzikirira. Kakati nno n'obwombefu nkusaba sooka ompere video eno ekigalo oba kye tuyita like. Information eno eruka ku speed ya yiri etuuke ku oyo gw'olina okutuukako ensi tugibuuse ebigambo nga bino buli muntu waali asobole okubeera nga abitegeera. Bw'obanga oli mpya nja kusaba sooka osubscribinge bw'otyo okonene ku kade emboozi nga zino n'ezisingako wano eza buli lunaku ezitasalako ze tuteekayo obeere nga tozisubwa obeere nga naawe otambula n'okumanya. Kakati mukwano gwange mpuliriza njagala osooka owulire ebigambo bino olunaku olwaleero byentandise nabyo nga tumaze okufubutuka mu basajja abasima golodi e Kassanda. Jukira nakolera emboozi ne nkulaga abantu abasima golodi mu bitundu ebyeri e Busia engeri gye baali bayisibwamu nga bayisibwanga abaddu era nga abo mu kitundu kye Busia eyo tewali n'omwakkirizibwa ate koloomu nga kigambwa mbu abakola mu birombe b'e Busia ate bagibwa mu bitundu byewalala nnyo nga Kalamojja n'ebitundu ebirala. Wabula ng'era nabo mbu bafuna obuzibu tosobola kubeera ng'otegeera mulabirawo ng'omuntu yali alabwako takyalabwako. Kati mu mbeera y'emu ne mu golodi e Kassanda emitiyana ng'omusajja bw'aleese akatambi nga bw'aleese audio obiwulidde. Twebuuza lwaki bino byonna bigenda mu maaso ng'abantu bano bagendayo kunoonya kigulira magala eddiba. Lwaki baba nga bafunye obuzibu oba accident ng'eyo abantu nga bano tebabakwata oba olyawo ne babaza okwaba obwe ne baganzikibwa eyo. Bino byonna nga bigenda mu maaso nkutegeezezza waliwo abasiraamu abamu abeesaze akajegere. Jjukira nti okusinziira ku bigenda mu maaso statistics ziraga nti mu gavumenti ya Mwami Museveni eno bukyejja abasiraamu babonyeebonye nnyo ekitenkanika. Abasiraamu basosoddwa nnyo, abasiraamu balekeddwa nnyo emabega. Kakati nno waliwo abasiraamu abamu abaamaze okubeera nga basalawo bano nga bazze n'ennabugi mufungize tebasiba zikweya ne bagamba nti ekimala. Mwami Museveni tumuwagidde emyaka 40 kakati yessaawa n'alima walungi amala nanyuka. Abasajja bagamba twasazeewo emizikiti egimu kakati butereevu nnyo giveeyo mu lwatu gyogere nti ekigalo nedda ekimala NRM nno tuwaga tulonde ku muntu omulala oyo anaasobola okubeera nga amanya ebizibu byaffe ng'abayisiraamu, ono anaasobola okubeera nga amanya ebizibu byaffe oba olyawo ng'abasajja bali mu Buganda abawangaaliramu nga tuzadde abaana n'abeera nga tulowoozaako nga abantu. Njagala mujjukire nti regimu eno ya Mwami Museveni okuva ku pulezidenti mpaka abantu 9 omusajja bwino gwaleese n'abamenyamenya okuva kwasooka paka ku bantu 9 nga tekuliimu musiraamu n'omu. Twawulirako ng'ate n'Abaganda nabo bakompuleyininga nti mu bantu abo 9 mbw Abaganda abaliwaawo oba balira ku ngalo kubanga obala pulezidenti nga si Muganda, n'obala vice president nga si Muganda, n'obala speaker nga si Muganda, n'obala deputy speaker nga si Muganda, n'obala prime minister nga si Muganda, n'obala Ssaabalamuzi nga si Muganda. Kaakati Abaganda nabo bakompuleyininga lwabwe nti waliwo okubasosola okugenda maaso munda mu gavumenti eya Mwami Museveni. Tubadde tukyali ku ekyo ng'Abaganda bali mu kompuleyininga nti lwaki ffe batusosola. Kaakati ate n'abasiraamu nabo bwe bayingiriddewo nga tebasiba zikweya. Bano bagambe twesibe bbiri twambale bukanzu obuleesu buwenjuka omusajja tumwefungulire ow'ebbanga bw'otamuwemukira teweebikka. Kaakati abasiraamu bakombye kwebaza eriibwa mu mbeera atakulekera tomulekera ennyanja ekuttemira bwe bati. Abasiraamu saagala mbeere bajega ng'akalulu katuuse, saagala mbeere bajega. Mwetegereze mulabe, muveemu okubuguumirira abasiraamu, muveemu okubuguumirira. Akaseera kazze kakazigizigi bwe mbabuuza ebibuuzo wano mwenna ani ayinza okumpa ansa entuufu. Bwe tumala bano baafuuka ife abasiraamu twafuuka balungi mu mirimu babi mu kulya batuuka okugabana keke y'eggwanga batugobera wala bala okuva ku His Excellency the President. Okkirire mbuuliraamu ebifo 9 byonna ebiri emmere wano mu Uganda byonna 9 mbuliraako omusiraamu. President, omumyuka we, Chief Justice, Speaker, mujje nga mukkirira omumyuka wa Speaker jangu ng'okkirira ekyabasiraamu kiriwaawo kiriwa. Naye mumaliriza abasiraamu era nga nammwe mwabatanywa mwinga abatatamiira lwaki temuzuukuka ne mutegeera ne mugaa nti eyo ensonga
katugikwasa abakulembeze baffe so 2025 saagala kulaba ku kigalo kyonna temutulaga bigalo byamu saagala kulaba ku bugalo mubuubireyo mu nyumba zammwe insha Allah tumala kwetegereza tulabe oyo yaani fenga abasiraamu tugana mufunamu ki tukole ki tutambule erubaga ng'ogenda okwesimbawo nga memba wa parliament erubaga awo ewali Mukasalozias genda olabe ebibuzo ebiriwo kyakyesoka kuyita jangu anti okimanyi enegombulula mwe mutudde ekitebe ekikulu ekyabakatuliki kakati ensonga nozirambika buki kyakyekufuniddemu wa nammwe abasiraamu muzuukuke mubabuuze umma busiraamu tukufuniramu wa bwana nagira bwati insha Allah oyo mumuteke under the dustbins of history umma itambule biidhnillah namula byasobola ensonga ate baba abasajja bakitegeera abeerubaga bo babimanyi babagenda mukalunga bamuyita nti sebo yo excellence tuyinako bimeka tudigide ekintu namuga nti muyinako ebibiri nga bamanya insha Allah ebibiri byaffe ebibiri byabalokole ebibiri bya protestanti ebibiri nga baga nti ate abasiraamu abo mubaleke balungi mirimu babi mu kulya bwe batuuka okulya ffe batugobera wala tugenda nabo mu lusuku okunona emmere ne tuwaata ne tukima amazzi n'enku ne tuseesaamu bwe batuuka okujjulwa nga batugalira ebweru kaakati guno omwaka 2025 mulalamu insha Allah naffe batulabe kimaafiya naffe tubatunuulire kimaafiya biidhnillah tubagaite mutwagala tubatulire otherwise obusiraamu ne umma tugenda tusebengerera bwetu balowooze nti tuli bajega abaana b'obusiraamu umma esomye baana we bajja ebitabo babirina n'abano mubayina naye ani gwe mwale mulabyeko nga bakiina tewange jangu tukube kano mutambulirawo ng'abasiraamu mulowooza bwe nfuna ekifonze mu gavumenti mwe temuganyulwa imaamu ayinza okuddamu okudaaga ng'alina ensonga ya miliyoni 5 nga nyira wendi senga bukeera ku makya mukama wange aji ne bannonda nga nze presidential advisor on religious matters temumanya tuyinayo waffe bwe muba n'ensonga sigimala naye abasajja baatuta baatuvaako dda so abasiraamu bwenu mutereere 2025 naffe twagala insha Allah bannabyabufuzi batulabe kimaafiya biidhnillah otherwise bwetutateekewo mbeera bwe batyo bagenda tutwala buli mwaka abasiraamu baleke baffe bajja kutuula abasiraamu no way 2025 insha Allah mbagambi mulindirire kigambo kyaffe we tunasonga bwe tuti tugende n'oyo yajja tutegeera ng'abasiraamu mwenna muga nti yalla bismillah tukole ki tutambule sagala kubala batenga mutagala enkya nga muwuba ekigalo kifunyemu emyaka 40 gwe musiraamu kifunyemu ki nga n'okukuza emyaka 5 his excellence yagana okujja bwe yaraggulawo kyaki yakakande yakeera nali mpitawo nensanga ng'enguudo zonna bazigadde baga yiteeri nembuza kyekiryawo nti president ajja kuggulawo kyaki yakakande basiraamu mukuza myaka 5 Uganda Muslim Council myaka 5 mu Uganda ng'ekitebe weekiri kitudde bwe yatuuka yatuma Jessica Alupo genda mbasiraamu abo abaffe mwe basiraamu mwe mutereere simanyi lwaki muwomerwa ebitole by'emmere genda weerimiro ebyo ebitole bigenda bakola ki bajja kumulamwa ne umma bigikuba ekigo so insha Allah saagala mwebuzeebuze mugambe kakati Sheikh yazze wallahi atandise okwogera ku byobufuzi njogere ku kinga bye bigenda mu maaso bwe sibyogere kandi agenda kakati nno mukwano gwange mpuliriza nakutegeezezza nti munda mu gavumenti ya NRM oba ya Mwami Museveni kifumba mutuku waliyo okulya n'okkomba essowaani kakati nno bulooli ebigambo nga bino bannayuganda bangi abazze nga bakwatibwa abazze nga basibwa abazze nga babuzibwawo nga balangibwa mbu okulima enjaga kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo amawulire agafulumye eri General Kainda Otafiire nakutegeeza nti ono ye minisita w'ensonga z'eggwanga ez'omunda era ono poliisi eri wansi we yagitwala kakati nno babanga yatwala ebitongole ebyo njagala osooka otuula okkalire owulirize ebigambo bino byegenda okubeera nga nkugamba ebiri munda mu ggwanga Uganda oba oliawo gwabadde tabimanyi General Kainda Otafiire ono okusinziira ku mawulire gafulumye nga galaga nti ono y'omu ku basangiddwa mbu ng'alima enjaga kyokka nga kigambwa mbu okulima enjaga munda mu ggwanga Uganda
gandibanga mawulire makyamu nnyo oba kyetwandiise bad news. Kaakati nno waliwo n'ebitundu ebimu byemmanyi munda mu ggwanga Uganda mu disitulikiti awo ey'Empigi waliwo ebyalo ebimu byemmanyi oba oliawo nga birimira ddala enjaga naye ng'ebyalo bino ebirima enjaga ate bikuumibwa basajja ba poliisi. Ekyewuunyisa ekikwasa ennaku nga buli mwezi abantu bano basasula poliisi okulima enjaga era nga poliisi bano tebakwatako nkugambye biri wano mu Mpigi. Bannampigi musobola okunjulira nanga amawulire gansanga wano nembeera nga ngasasanyiza ensi yonna neegategeera mu bitundu byawo ngaawo ku ngoma weeyongerako mu maaso katono waliwo ekikuba ekidda munda. Kaakati bayitayo batya abaliko mujja kunzijukiza ekitundu ekyo nkyerabidde ne gye balima enjaga mujja kunzijukizaayo kubanga byenkugamba bituufu byennyini ebitaliiko alimba ebitaliiko kuwaayiriza ebitaliiko kuwannaanya. Enkugambye disitulikiti y'Empigi waliwo akatundu ku luguudo lw'e Masaka nga wakava mu bitundu awo eby'eŋŋoma woowotera n'oddako munda abasajja balimira ddala enjaga. Kati bino ng'obitadde ku mabbali General Kainda Otafiire amawulire gamaze dda okubeera nga gafuluma gano nga gamuwandiiseeko naye kennyini mu bigambo bye nga bw'omulaba ate n'avaayo mu kamera ne yeerumiriza okulima enjaga. Kigambibwa nti ono yalima enjaga ekwata mu yiika 12 era nga kigambwa nti enjaga ono gye yalima ate ye si yagirima nti waliwo abamusiga nsimbi abaava e Bunaayira ne bajja nga baagala ettaka. Kaakati n'agamba kankwate yiika 10 ettaka lino ndiwa abasajja bano balime enjaga ku ttaka lyange nga naye nange bampa ssente enjaga eno nga tugitwala ebweru. Wuliriza nnyo okugitundayo twefuniyemu ekigulira magala eddiba. Kaakati gwe bw'ogirima bayinza okulemesa okugirima era bayinza okulemesa okugitunda. Mujjukira ebyaliwo ku mayirungi abasajja bateekawo embeera ne bagala tujja kukkiriza muntu n'omu kulima mayirungi anaakwatibwa nga agalima bw'ati anaakatibwa nga talina certificate ettaka lye lyakutwalibwa ajja kusibwamu akabeegiti ajja kusasula fayini bw'eti. Kaakati kasaba amala okugizula nti gaali gavaamu ensimbi eziyamba bannayuganda naddala mu bitundu ebya Buganda. Kaakati nno mu mbeera eno ampuliriza General Kainda Otafiire atandise okubeera nga yeewozaako atandise okunyonyola ensi be yakolera mu nzikiza. Kaakati ate kyaddaaki avuddeyo n'abyanika mu ttaala ensi ebitegere. Ono agamba kituufu nnima enjaga era enjaga yakutunda naye ennima enjaga gye nnima si ya bulabe enjaga gye nnima ya ddagala enjaga gye nnima mundeke temunnyombesa ya ddagala. Investor bajja ne bansaba ettaka eri bakolereko experiment y'okulima enjaga gye baagala balimi mu Uganda batunde ebweru nembakkiriza nembawako acres 10 bagende balime enjaga balime cannabis. Abannayuganda basanidde okutegeera kumanya nti enjaga ine ebika 2-3. Waliwo enjaga gye bakolera okwejalabya gye bayita meru plant. Waliwo enjaga evaamu eddagala medical cannabis. Waliwo enjaga evaamu ceramic nanka gundi cosmetics eyo gye bayita hemofrodite. Kati gye balima bano experiment gye bakola ku ttaka lyange yakujjamu eddagala medical cannabis ate n'abayita bajje bakole experiment harvesting bagitwale ebweru batufune n'akatale balage nti enjaga nanka medical cannabis gy'olima mu Uganda esobola kufunika nga bakasese bwe bakola. Kati tukuli ali wano agamba Kainda alimenye tamanyi nti kasese tulinayo kumpi acres 10 ze experimental cannabis growing gye batu yabisirayiri gye bakolerayo aho tabawandika kubanga tukuli mutwegwe temuli kantu muri bubuji oye tukuli mutwegwe n'aba bamukozesa emutwe gyawe temuli ki temuli kantu Kainda alima enjaga sigirima obwo bulima enjaga sibulina sisobola kumanya kulima enjaga eyo evaamu ki eddagala kubanga eyo enjaga gye balima oyirwayo ava mu njaga eyo omunanka mu medical cannabis oyo agula dooro mutwalo gumu lita egula omutwalo gumu. Kati singa nfuna abantu abasobola kulima acres nga 10 ne tutunda lita 10 Uganda efuna sente meka kubanga lita egula dooro mutwalo gumu. Kati abantu abaze kule kintu ngekyo nandi badibude nembagamba obanga sobola kufuna ttaka lya government nga ndina eryange nembaganda
tuweza kuwa unaka watima ngeri sari nataka lya government na yeri yange bwiri tino chirikora kuri kwembuzi naboko acres 10 bakora experiment yabo okugura okulima unyumba no kulima bweru barabe ezo gundi nanka zombi evamu oiro mungi erindawo eyo munju obe bweru webona amaliriza then tujja kugamba government kokola engeri tukora muna government de tukola ki de tuwa abada Uganda licenses zokulima ki medical cannabis ayoro alimanjaga aroza ndi musirunga ye I'm responsible citizen yari ahurira kwa abantu nanka bakayira kainda alimanjaga bana bafuruzi akitunda bwe enjage kula myezi mukaga katwali mu group yokubiri gwe tukuri wowangu ugenze kuwandika kintu ngecho tosoka notukayo nobuuza abantu kino kyemukola kiki muchucho kubaraga agaduwonkana muchucho kwesa mane bitawo kale nno ngebigambo obiwulira bitandise okubeera nga bimatankane ng'empale z'aba 7 mpanvu si mpanvu naye ng'abyogera ate ye generali kyokka ng'ate abamwogeddeko mbu okulima enjaga mu kumanyi b'amateeka era bali munda mu gavumenti eno eyaabwe gye baleeta bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omusajja ono gw'olaba ampuliriza ku lutimbe lwa AKTV Media Uganda olutimbe gaggadde omukutu ogw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka kaakati nno njagala owulire ebigambo bino omusajja wuuno avuddeyo mu bigambo bye n'alumiriza nti mundaba lwakuseka naye amaziga agandi ku mutima agankulukuta gayinza okujjuza eppipa ennamba besina kindi okubeera ng'oba oliawo gandijjuza n'eppipa ebbiri bwemanga nsazewo kulowooza nnyo ebyantuukako omusajja oyo n'omukyalo ono ampuliza batuvudde ebigambo ne batuwa emboozi etwennyamizza ennyo bano nga bategeezeza ne balumiriza nti mwami Museveni ono mbu waaliwo embeera oba oliawo ampuliza etaali nnungi kaakati nga mwami Museveni ono mbu we bajjira mbu abantu b'omusajja ono mbu baabakwata ne babatirimbula abantu b'omusajja ono babakwata ne babatugumbula abantu b'omusajja ono babakwata ne babamiza omuka omusu era omukyalo ono alumiriza nti ye tayinza kuwagira NRM era n'abaana be yabawaayo dda yabasaddaaka dda ono ategeezezza nti bakeera bukeezi ku makya abaana ne bagamba tugenze mu struggle tugenze mu nkyukakyuka tugenze kulwanirira nsi yaffe maama waabwe agamba nze naguma dda nasiba dda ekimyu abaana bange bagende bataase ensi yaffe okusinziira mu mbeera gye tulimu abaana balwane wadde ffe kadiwadda kyokka omusajja agamba nti kitaawe naye yattibwa ku mulembe guno ogwa mwami Museveni naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa obanga kikwasa ennaku ekyennyamiza kitaawe tebaamukuba miggo kitaawe tebaamukuba masasi wabula yassibwa ne bakwata ekidomola ne bakikoleezaako omuliro kaakati ekidomola kino ne bakiwanika waggulu omanye ekidomola kiba kyaka kitonnya kaakati taata w'omusajja ono ne bamuteeka wansi w'ekidomola ekyo obulumi ennaku okwazirana obujiji emiranga taata w'omusajja ekidomola ne kimutonyera ekidomola okutuuka okutonya nga kikugwerako wulira obulumi obwo omusajja ono alumiriza nti mwami Museveni mbu ebintu bino baabikolanga omusajja katumuwulire bagala kutta busi naye twesabire twesabire omusajja omusajja yayogera edda omusajja omusajja yagamba abalabe ba Uganda baali basatu abalabe ba Uganda baali basatu Obote Amini ne Museveni basigaddewo mama akandi akaledio wakajja nako akajjako nampulira biwundu byerere kubyowulire nekitange bamusa kidomola akaledio wakajjako nakajjako nengamba mukama gwomani kubanga ate nanga bange bali mu field eyo atoloza tutudde wano tuli mirembe abaana nebo bagamba mama mwe mutule mwebake katulwaneko kye tulwane nengamba ye mukama banzije kakaledio bakaleta mawulire mabi kitange bakolera kidomola banyumirize ne gulu be bakubye emboko nengamba neba ne katonda kyaliyo mu ggulu nera naho bakafirize mwe muruka yabakubye
afunya accident sogere byensima mbagala era tubagala wante tulina mulala gwe twagala tetujja bakweka tetulina mulala ze nalina abakyala n'embisuula nawali nengamba banna sikulembera nabajega ate nabakweka mama era tuze wamma mwogere tusaba muna akalu tujja kabawa akalu kakyakula sentamu president waffe omwana waffe nange kuwaye mupi nakaseke central n'omukyalo nange mama zawe the rest district council wali goleti ne kereni nganze niwa NUP ate tukulaba ate kasitoba ngojje mu minvuli ugambe kitange yawagira musebe asamugera minvuli natuka n'okumuta yina wali mugende bona waffe masuli bamocha ne bakoleze kilomola ne bamutonyeza okutasaba mama kakati nno biribe nanga bigenda maaso nakutegezeza kiri munda mu ggwanga Uganda tekiri bunaayira tekiri Kongo gyowulira entalo tekiri Sudan gyowulira entalo tekiri Kenya wali bajjono jenzi oba Tanzania wali okwekalakasa bino byenkunyonyola biri munda mu ggwanga Uganda kakati gwakyali mutulo ngowooza nti Museveni yaleeta otulo weeyongere okusumagira weebake bulangiti teka ku mutwe oyongere okubeera nga munnange ofuluta emboleera woonoozukukiranga ne Katonga oba oli amaze okubeera nga abooga biribe nanga bigenda mu maaso waliwo obunkenke waliwo okutya okweraliikirira okwabaluseewo munda mu State House eri ewatula General Museveni ne ttiimu ye yonna bwe baamamira eggwanga lyaffe erya Uganda kakati nno minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi ono nga ye pulezidenti owa Democratic Party ekibiina ampuliriza ekyasalawo ne kikola obufumbo omukago ne NRM kakati n'abawagizi ba DP bangi bwe batyo ne beesansabaga ne bagamba nti DP tugivuddemu kubanga ekigenderero kyo kyali kyakujjako Mwami Museveni bw'abanga pulezidenti waayo asazewo ate okuyingira munda mu NRM akolagane ne Mwami Museveni oyo tabangako waffe kakati oyo wa kyenvu munda nga kungulu ate wa kiragala biri byonna nga bigenda mu maaso Mawu yavaayo n'ategeeza gye buvuddeko nti mwe mutulaba wano kutambula naye kakati ffe aba DP aba DF abakulira Masayasi Mpuuga aba FDC abannandala Mafaabi kakati aba Jema n'abalala abali awo ampuliriza be nakunnyonnyolako omuli n'ekibiina ekya NIDS baavaayo misana ne bakakasa ensi tuwagira Museveni kati Mawu yavudde n'ategeeza eggwanga nagaa nti ffe ebibiina bino byemmenye okujjako ekya nuupu tetuli nayo nuupu egamba nti Museveni agende mu mbeera yonna bali defiant bo bagamba nti omusajja agende mu mbeera yonna tetwagala kumanya oba agenze mulamu oba agenze mulema oba agenze mufu ekikulu kiri nti agenze ffe kye tutunulidde kiri kimu kya musajja kuva mu ntebe kugenda nobati Mawu ategeeza mbu nuupu yo ebyo ebigendererwa byayo era byeriko kakati n'ategeeza nti yo nga DP DF FDC abajema n'ebibiina ebirala awo byonna combined bagamba mbu bakwataganira wamudda ne Mwami Museveni era mbu batula ne mu meeting ez'ekiro enkambwe nga temukkirizibwamu munnamawulire yadde n'omu wa radio yadde owa TV yadde blogger yenna mbu nabo bennyini babajjako obusimu kati ono agamba batuula munda eyo nga bali ne Mwami Museveni ebibiina bino byenkumenyedde kakati ne basalawo ani agenda okubeera nga adda mu ntebe singa Mwami Museveni baba nga bamukubya kalulu mbona enkoona n'enywa era ono agamba basalawo ne bagani agenda okudda mu ntebe bwe kibanga kya Mwami Museveni kwayo buyinza mu mirembe na bwenkanya ani alina okubeera nga adda mu buyinza saagala weerabira ekiki kyenkugambye nti Mwami Museveni bamukuba akalulu ate bano bateesa batya nti ani agenda okudda mu buyinza ng'ate abeera mukubi akalulu abeera wa NUP automatically abeera Mwami Kyagulanyi kaakati waliwo amawulire ag'omunda agalaga nti abasajja bano batiitiizi nnyo era mbu bo basuubira nti Mwami Kyagulanyi waakiri bw'aba akube Mwami Museveni akalulu waakiri banaateekawo ensasagge eya kudita togyerabira nzize njikugamba bayinza okwagala okwewamba ne bateekawo ensasagge era balemese Mwami Kyagulanyi okutula mu ntebe y'eggwanga Uganda kati bino byonna nga bigenda mu maaso ono Mawu agamba batuula ekiro ne bateesa kwani anadda mu ntebe naye ng'ekigendererwa kya bino kwe ku protectinga gains ziri z'owulira ze boogerako Mwami Museveni ne ttiimu ye ze bazze nga bakola bo beeraliikirivu nnyo nti Mwami Museveni bw'anaavaawo ani agenda okukuuma ebintu byabwe Museveni bw'aba agenze ani anaakuuma ebintu byabwe ani abakuuma ani anabaprotectinga ebikolobero ebizze nga bikolwa ani abibikkako ebintu ebizze nga bibbibwa ani anaabikuuma bireme kudda mu mikono gya bannayuganda kati kyova owulira nga Nobert Mao ono nga minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi omukulu minisita ono ng'ategeeza tubeera mu nteeseganya tutuula tusala entotto ani anaddawo ng'omusajja ono avuddewo bwe kiba nga kyakuteeseganya
okubeera nga tuyita mu mbeera ey'okubeera nga ani anaatula ku ntebe. Ebigambo bino ampuliriza bwe mbikujjamu nkutwala butereevu nnyo ekiri e Busiro East ewa Samasias Walukagga Mulumba eyawandukuddwa akakiiko k'ebyokulonda ono nga yasazeewo dda okuddukira mu kkooti ensukkulumu emusalirewo oba akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza okumusazaamu ono ng'ate alina amabaluwa ag'amasomero n'akakiiko kennyininyini oba minisitule ekwasaganya eby'ensoma by'abakulu nga yamukkiriza nti awo omusajja ono mu butuufu akkiriziddwa okusoma ebyabakulu era ayise era alina empapula. Kati kankujjeewo omusajja ono Mao nkutwale butereevu ewa Sseggona owulira embaga. Breaking news. Emabega kaawo nakolera video ne nkugamba nti Museveni yatusinga okubeera mu situlago. Leero mpulidde ebigambo bya Mao nenseka n'okuseka nenfuna ne kapiro ne nesigama. Video eyo bagiripotinga ku TikTok ne bagijjayo naye ku Facebook gyeri nagikola ku osajjo ne mbagamba nti Museveni olutalo lwayina kwe kulaba nga system yesigalawo ng'etambula. Lwaki nti system wesigalawo nga yemu bebe egenda baprotectinga n'ebyo bye babbye byonna oba okategedde. Era Museveni afuba okulaba nga atuuza mu ntebe omuntu asobola okukuuma interests ze n'okusigala nga batambuza za agenda zaabwe. Ompulira wenkakasiriza nti bano abasajja babeera ku vidiyo zaffe nga balaba. Nobati Mao avuddeyo olunaku lwa leero n'akugamba bali mu kuteeseganya ebibiina bitaano omuli NRM omuli DA FDC DP n'ebibiina ebirala awo byonna ng'oggyeko NUP. Lwaki nti NUP politics gwe bazannya bo tebamutegeera era bali mu kuteesa kutema ntotto ngeri ki gye bagenda okukyusaamu obuyinza mu ngeri eri peaceful. Oba mpulira nagamba Museveni yatusinga obeera ku pressure gwe ng'owakana nenkugamba nti Museveni obunkenke bwaliko tebumanyi bwa mwana gwali mu nkyukakyuka. Ekyo nkikubuulira babbye buli kamu bakeddiza kati banoonya engeri gye basobola okukyusaamu obuyinza nga biri ku sayidi yaabwe ekitasoboka. Lwaki nagamba mu eyo vidiyo mwennyini nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwo omulyango Museveni gwayinza oyisaamu ebigendererwa bye ne bituukirira yaguggalawo n'ebisumuluzo n'abimira. Owulira yensonga lwaki bino byonna bye bapulaninga taliimu. Lwaki yagaana okuteesa nabo yagaana. Osegedde era mu abasiiba bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu akolera Museveni. Weebale kwesiriwalira weebale kuba musiru mwana. Tambuza vidiyo ene tuke ku buli munnankyukakyuka yenna. Museveni akugambye ye Mao kati Museveni yamutuma era oyo Museveni yabadde ayogera akugambye nti bali mu kuteesa na bino ebibiina ebirala. Waliwo ne gwe baatulimba mbu ye ali mukomera mwali mukomera bino ebintu binyuma. Ne tubagambanga nti mu Uganda temwali opposition nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannajja era bangi ne muwakana. Njagala okitegeere nti biri ebibiina ebirala byonna bikugambye nti bagenda kuyimirira ne Museveni bateme entotto ngeri ki gye bagenda okukyusaamu obuyinza nga bateesezza naani ne Museveni nga NUP teriimu. Naye wuliriza kano bonna ng'obagasse tebaweza wadde kwota ya NUP ku buwagizi bweyina mu ggwanga Uganda. Kitegeeza ki nti bo tebakyasobola wadde okusalirawo eggwanga kubanga ensi teri ku sayidi yaabwe ne bannansi ate ng'obuyinza bwa bannansi okwesalirawo ani agenda okukola ki ani agenda okukulembera. Era Mao yennyini akugambye nti akalulu si ke kagenda okusalawo transition bo bagenda gyesalirawo nga bateesanga bo. Ompulira ke kali ke twayongera mu kalulu ne tukugamba nti protest ki vote. Uliriza Mao n'amala n'agamba nti bino ebyamagaali ebyo tebijja kukola. Lwaki akugamba nti tebijja kukola? Kubanga bo bye bikuba ebyamagaali bikuba bo. Kati osuubidde nti ajja kugamba nti birina impact gye bijja okukola gwe zimba eggaali nga Munnayuganda. Owulira obuulire Munnayuganda munno nti akalulu kokka tekamala. Tugenda yimirira ku kkubo tubanje obuwanguzi bwaffe. Owulira tukireyiminga eggwanga lyaffe. Tugenda yimirira ku kkubo. Mpuliriza bigwera ku kkubo tebikoma ku kalulu tebakulimba bakkiriza bakankana
Bibabye byonna balaba bigenda. Balaba tugenda bibasuuza byonna. Balaba tebalina chance yonna ya kukola ki? Tebalina chance yonna ya kukola ki? Ngeri gye basobola simatukamu kye bayita protestive vote. Baga tugenda kikola tutya. Mawu yennyini era amaze nagamba nti no. Twesangeyo mu protestive vote. Ebyo bigambo byange. Tujja kudda mu party 2 n'omukulu Nobati Mawube. Ngenda mubaddiza mu video eddako mutegeere. Enzannya ya katumulageko eyinza okunnyika eggwanga lino mu nnyanga. Omukulembeze atuula ku mmeeza gye bayita abantu kubanga akurietingibwa abantu ne mu office ayina kuweereza bantu kubanga era yasindikibwawo bantu. Naye omuntu buli lwalibeera nga takyali first priority ku bukulembeze obulina okumukulembera nga waliwo amapeesa agayina okusalawo muwoono muwooli, wallahi eggwanga libeera ligenda kwennyeka mu nnyanga. Enkola ya katumulageko nandirowoozezza teyali etaagisizza senga mubadde mulowooza ku bantu kubanga enzannya ezannyibwa mu kiseera kino efuuse ya katumufiirize. Bakama baffe abatutwala ku ludda olwo gwe mulowooza gwe mufiiriza si gwe mufiiriza. Nze omulonzi nze gwe muba mufiiriza kuba nze omulonzi nze nagamba oyo nti ono gwe njagala, oyo teyakeera bukeezi n'agamba nti ndeese ono, naye olw'okuba abantu gwe baamusaba ng'ate n'obuweereza bwe ku kifo kye yasooka okuweebwa oba buvunaanyizibwa bwe yasooka okuweebwa bubadde bukkaatiriza. Mukulu wange Matiya Mulumba wa Lukagga olumbe baluyita eyaabwe. Walukagga okimanyi nti ekikugoba si bitabo. Bannange teri atakimanyi nti ekigoba Walukagga si bitabo kubanga tewali yagenda kulima nga talina nkumbi. Ebitabo yenkumbi ya munnabyabufuzi newankubadde abantu batera okubeera abeerabize naye simuwulirangako eyeerabira okutuuka ku levo ey'okubanga agenda mu nnimiro ng'ate enkumbi agyerabidde waka. Mu bufunze ekigoba Walukagga si bitabo, naye waliwo abamu abayagala ozannya mu nzannya ey'akatumulageko nga tebafudde ku bantu kye baagala ne kye baagaza gwe baagala nga bo balina gwe baagaliza olw'ebiruubirirwa byabwe. Mukulu wange Matiya Mulumba wa Lukagga nkakasa wali oyitiddwako abantu abamu ne bakugamba nti embuga yeekuyise naye nga bakugamba oveemu. Era bwe muba mujjukira omukulu Medad Lubega Sseggona yavaayo n'akola statement confidently mu bantu babasatu be yali akuŋŋaanyizza ate nga yali laale nti nze muwa amagezi wakyaliwo omukisa ogubivaamu. Confidently naye nga gwagamba wakyaliwo omukisa ogubivaamu akuŋŋaanya nkumuliitu y'abantu. It's like yeekolera kikomiko okugenda okugamba Sudiru Lupaleria ku bikwatagana ne Sseete naye ng'ate alinga ye mugagga ku Sudiru Lupaleria. Kakati awo Sudiru Lupaleria alina kusooka kwebuuza ki ekisigula ennyana eno kirabika kiva mu kibeere. Statement omukulu Sseggona gye yakola ekulaga nti byonna ebigenze mu maaso. Waliwo amaanyi ag'enjawulo agasukka ku kooti, agasukka ku Electoral Commission, agasukka ku busobozi bw'ebitabo ebya mukulu wange Mathias Mulumba wa Lukagga. Mulumba wa Lukagga bwe yayitibwa abantu ssekinnoomu nga beerimbise mu kifaananyi ky'embuga, owa Lukagga ayina ttooki asobola okulaba nti guno musego ogujjidde mu ddiba ly'endiga. Weewaawo bino by'oŋŋamba ogamba bivudde embuga
naye ate nze ndaba nga bigambo byo kubanga embuga mmanyiyo n'enkola zaayo kubanga ndi omu ku basiime baayo. Bwe baayita Walukagga bamugamba oli mwana wa wano tutambudde naawe lwaki okozesebwa ensobi omuntu omo lwaki totuwuliriza n'ovaamu omuntu waffe n'asigalamu kubanga embuga yeegambye. Walukagga omukalabakalaba yakiraba nti bano bantu sekinnoomu beenoonyeza byabwe kubanga n'ebiseera ebisingawo bannaffe we batuula ne bagamba embuga egambye oyinza okwesanga ng'embuga tekyalinawo maanyi naye nga byonna ebikolebwawo bikolebwa mu linnya lya mbuga. Walukagga n'agenda n'atandika okusaggula akalulu kubanga abantu baali bamugambye nti twagala ggwe teweerabira nti Walukagga teyajja mu kifo kino lwakwenoonyeza bibye wabula Walukagga yajja mu kifo ekyo lwakusaba kw'abantu. Walukagga amaanyi g'abantu gaamusinga amaanyi, omutima gw'eggwanga gwamusinga amaanyi, obuweereza bw'eggwanga bwamusinga amaanyi n'amanya nti bwenvaamu ngenda kuba ndiddemu abantu olukwe era kisoboka okugambibwa nti nalidde. Mathias Mulumba Walukagga n'asigalamu. Abatuula awo olw'okuba bawuliziganya bulungi neeyeyita ow'oku ntikko wallahi baakubye kasimu. Tuggirewo ono tujja kukuwa kino, tukubire ono tujja kukuwa kino. Era y'ensonga lwaki bw'owuliriza ebigambo bya mwami Sseggona Katuutu ako Katuuti kwe yali wallahi yali confidentire ng'alina amaanyi ga waggulu, it's like omusirikale okukinaggukira naye olw'okuba alinamu amaanyi g'omukiwato ntegeeza akabundu akato ka pisto ye Sseggona bwe yali. Sseggona essimu eyajjeyo Walukagga, si bitabo bye byajjeyo Walukagga. Wali we mulimba we mulaga ensi nti mwewo abantu abaali kulemberereddwawo ne baba nga tebakyali bannannyini awo weewaakuba essimu wakati mu ndagaano ze baakola n'ow'okuntikko Museveni bw'okola bw'oti tukuwa kino. Tetwategedde kiki mugenda okuwa Museveni mu kuggyawo Walukagga mu mbeera ya mpankuwe. Kyesaategedde mwe mwawaddeyo ki okubajjirawo mwe kye mulowooza nti kye kizibu. Bannaffe ngenda bagamba abakulembererawo we mutegedde kaadi tezaagabibwa ku mukwano gwa gundi, kaadi tezaagabibwa ku kisa, kaadi tezaagabibwa nti kuba abagundi, kaadi zaava ku gurawundi. Era obukulembeze bwa National Unity Platform n'akakiiko k'ebyokulonda baakubirizanga abantu abaagala kaadi za National Unity Platform okudda ku gurawundi. Abantu nga be balina okusaba obukulembeze bwa National Unity Platform nti twagala ono, so obukulembeze bwa National Unity Platform okubagamba nti tulonze ono oba tubaweereza ono. Abantu be baweerereza National Unity Platform, si National Unity Platform ye yaweerereza abantu. Kakati eyo enzannya gye muzannya katukalageko omukulu oba obukulembeze bwa National Unity Platform n'akakiiko k'ebyokulonda katambulira nnyo ku bantu baagala ki. Kubanga abantu be bakola National Unity Platform, so si National Unity Platform kukola bantu. Kati tewaliiwo ngeri yonna National Unity Platform gye yayinza kuzannya olw'ebigendererwa by'abantu sekinnoomu
eve ku ddaame eri abantu. Ekisooka tuli mu kunoonya buyinza naye nga tubunoonya mu kulaga abantu nti tugenda kubeera baweereza bammwe, mu kulaga abantu nti ffe tugenda kubeera baddu bammwe. Toyinza ku disappointing abantu wakati mu campaign ate b'olina okuddamu. Obasabe balonde abakadiyo era obasabe balonde n'omukulembezeewo ku kyentebe y'eggwanga. Ate bewanyoomoole dda abakugamba twagala Walukagga naye abantu Ssekinoomu ne bagamba ffe twagala ono. Mujja ne mufunamu ekirowoozo nti munyoomwa, mujja ne mufunamu ekirowoozo nti munyoomebwa oba mwanyoomebwa omwana. Ekisooka kya byonna omwana naye yasunsulwa busunsulwa mu Electoral Commission y'ekibiina. Omwana talina maanyi mu kibiina gagamba nti njagala ono. Bannanga abantu be balina amaanyi mu kibiina agagamba nti twagala ono. Okuleetebwa kwa Walukagga n'okugwa kwa Sseggona tekiriimu mukono gwa muntu Ssekinoomu oba kakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform. Abantu be bagamba nti twagala Walukagga kubanga ne bw'oteeka ku minzaani Walukagga abadde ku bwa mmeeya ekisanja kimu ne wallahi byakoze abikoze. Kakati ate omuteeketeeke yabaddeyo emyaka 15 naye ng'abantu bamufuma. Wakati mu kuteekateeka abakulembeze mubakubirize bategeere abantu kuba mubateekerateekera abantu. Abakulembeze temubeeteekerateekera, abakulembeze mubateekerateekera baki bantu. Abakulembeze tebaagala kudda mu bantu olwa tayito ze mwabambaza ezibalowoozesa nti bw'oyambala tayito eyo n'ennyanja osobola ogiyitako nga tolina lyato, n'omuliro osobola okguyitamu nga gutintimuka ng'otambuza bigere. Nga bw'obeera omusumba naye n'osigala ng'oli kitonde era oli muntu, ne bw'obeera ng'omuteeketeeke soko kkirize nti oli kitonde era oli muntu, era bw'ogenda okukoparatinga nabo tebalinga ggoba tebalina ddiba eryo gwe mwoyagala ate okubafutyankira. Meaning bajja kunoonyayo abategeera ate abakinaggukire nakutuuka kubategeeza nga bamusabyeyo ambulance kubanga opposition meaning busizo alternative government olina okubeera pipe mwe tussiza. Omubaka wakati awo woogambira nti nze sinze nina okugula ambulance nina kugibateeseza kugifuna. Kati bwe mba nnakutuma ogiteeseza ogwasooka ogwokusatu siyinza kukutuma gwakuna era ogiteeseze ng'ate tennajja. Kikyentegeeza beera obusizo. Owa opposition beera obusizo. Abantu we bakkaabira ebizibu byabwe tobagamba eyababba yeeyanziba kubanga ekyaba kyaya Museveni butabatuukako. Beera obusizo. Ekituufu kiri nti Medard Lubega Sseggona tewali busizo. Honorable Mathias Mulumba Walukagga abadde musizo ku bwa mmeeya. Omanyi tewaliyo mugagga agenda kusuubula ngana naawe asooka akwesigisa ssente nnyingi buwumbi na buwumbi. Obusuubuzi butandika n'ekitono nti obwesigwa obutono bwe buyita ekinene. Matiya Mulumba Walukagga bwe yaweebwa obwesigwa obutono abantu balabye nga basobola omuwa obwesigwa obunene. Kuba yaweebwa obwesigwa obunene olw'okuba yali avudde gye twesiga wallahi yatudisappointinga. Meaning nti okujjira obujjizi mu kifaananyi ekyo ku mulembe guno ekyo kyokka tekikyamala. Emmotoka etambuzibwa kisumuluzo n'amafuta na yingini. Ekimu ku byo we bitabaako tegenda kusimbula. Bw'omala okweyita omuteeketeeke baakuteekerateekera ki?
ebisaanyizo ebirala ebirina okufuula omukulembeze obirina oba gwe wafuna bufunyi kya buteeketeeke n'olowooza nti ke kaliba akagenda okukutambuzanga ne ku nnyanja. So singa abakulembeze bano wewabeewa omukisa mu kisanja kya myaka 5 nammwe mubakubirizanga, naye obwanga mubuteeka wakati mu kuweereza mmwe mwekka ne mwerabira abantu abakulembeze ne muserekitinga abanaawuliriza mmwe mwekka ne mutaserekitinga bakulembeze banaawulira abantu. Era y'ensonga lwaki lunaku lumu ow'embuga yakola statement n'ogamba nti gwe kasita obeera ng'omanyi emiganyulo gya Buganda, gwe kasita obeera ng'omanyi Buganda byeyagala, Buganda kasita obwange owaluwalo lwange, kasita owange owa Namulondo ekitiibwa, ebyatusobola otambula ffenna ne bw'oba wa NRM. Owekitiibwa Katikkiro ekisookera ddala mu byonna njagala okukutegeezaako okufukamira kyekintu ekyangu. Kufukamira nga nnina kyennoonya kyekintu ekyangu. Era abajja okubafukaamirira bajja kubeera bangi, naye obuzibu obuli bategeera abantu ba Buganda. Haruna Kasola azze ategeera embuga bannaye agiwa ekitiibwa naye nga yali akutteko akazindaalo n'agamba yenna nneekiikamu eyiye basibe amaanyi ng'alina naye ng'ebyo tabyogerera Busoga, tabyogerera Bugisu, tabyogerera Kweni, tabyogerera mu Balaŋŋo, abyogerera mu Buganda. Meaning n'abantu bawooninga bantu ba Buganda. Kakati nekifaanana nti interest zo entono zisobola okukuleetesa omutemu ajoonyesa abantu ba Buganda, n'olekawo omuntu ategeera abantu aba Buganda. Oyinza okugenda n'akufukaamiridde ategeera Buganda, naye ate ono akufukaamiridde munne we bafaananya akasaati Saamu Mayanja asiiba abonyaabonyaawo nga nennyinimu yamuleebula n'amutwala mu kkooti. Good cop, bad cop. Abantu abo gye bali mu kubazannya. Bakusindikira Kasolo alage butya bwakwagala. Walinga eggulo ku leediyo basindisewo Saamu Mayanja oba mu lukuŋŋaana basindisewo Saamu Mayanja nga kuliko n'abamawulire naye ng'asiga nsigo yakuleebuulanga Namulondo. Abo si be bantu bammwe. Be mulowooza nti bafukamira awo, be mulowooza nti babategeera awo, abantu ba Buganda tebabategeera. Mu bimu ku priorities za Buganda, bantu ba Buganda. Mu bimu ku priorities za Buganda, bantu ba Buganda. Abantu ba Buganda be bakola Buganda era be bakuuma Buganda. Y'ensonga lwaki naawe we waazindibwa mu Gwenkaaga mu mukaaga olw'okuba abantu ba Buganda baasigalawo, twasobola okuddamu ne tweddizaawo wadde nga wadda wa bitundu. Meaning nti abantu ba Buganda we babaawo nga bano tebabasse, naawe wennyini wabeera weewali. Naye abantu ba Buganda we bavaawo ng'awo weewali, naawe wennyini tobeera na garanti oba lwe banaakuzinda olina anaataasa. Kwe kusaba tutandike okulowoozaako ku bantu. Omukulembeze oba obukulembeze butuula ku mmeeza gye bayita abantu. Bannange kaadi teyagabibwa mu mbeera ya kambalageko. Kaadi yagabibwa kusinziira ku gurawundi. Era omuntu yenna at least wali emulugunyiza ku kaadi na kuba ekijja Walukagga lutalo lwa kaadi naye se ya Walukagga, kubanga Walukagga bwe yakwasibwa ekitono abantu baasalawo bamuwe ebingi olw'obwesigwa. Waliwo omuyimbi bamuyita Kirwana, mukulu wange nno yeddira Njovu.
yagamba obadde mwesigwa mu bitono kakukwase bingi kakati Walukagga mu kifo ekyo ekitono mwabeeredde omwesigwa abantu basalawo bamukwase ebingi mpe ensonga nga ddala ogamba nti kaadi ya National Unity Platform y'abantu eyali eyinza okuba nga si Walukagga yalina okufuna kaadi nga Sseggona yalina okugifuna bwebanga ddala National Unity Platform y'abantu mbuulira Sseggona we yali ayita Walukagga okufuna kaadi nga Sseggona mu bwa meeya bye yakola magero nga myaka 15 olinamu ne statement ey'amawano eyakubba yeyanziba oba eyababba yeyanziba kakati bakama baffe abatuulaawo musooke muyige ekintu kimu nga bwe mugaa nti bw'okola kino wano obeera owe mudde okimanyi mu byobufuzi bw'okinaggukira omulonzi obeera owe mudde nga bwe mugamba nti omuntu bw'anaatuukanga wano tamale mirundi n'asala layini eno ne bwalifa tetuli mwogerako omanyi layini ezisalibwa mu bantu omanyi layini ezisalibwa mu bantu nti gwoyita omuteeketeeke yasala layini mu bantu era n'afaanana abawemudde abantu baali tebayinza kuzzaayo abawemudde ate era teweerabira nti ne National Unity Platform mu kunoonya obuwanguzi tegenda kuwa kaadi waayo munafu ataagiwangulire kubanga nabagamba kaadi ya National Unity Platform si yeewanguza wabula kaadi ya National Unity Platform gwe kandidenti waayo babayala waayo ye gwagiwanguza Sseggona ku statement eyo n'obuwemu bwe yakola ekibuuzo kiri kimu yali asobola okuwanguza kaadi ya National Unity Platform kaadi teyalondebwa mu mbeera yakweragako kuba n'omuwera asokiraba ku saidi y'abantu nga tuli maanyi g'abantu ani yali asaana kaadi kati mu bye muzannya byonna temuzannya mu mbeera yakatumulageko mulekeraawo okuzannya mu mbeera y'ono omwana katumulageko mulowooze kuffa abantu abaali basiimye Walukagga mulowoozenga ku balonzi abaali basiimye Walukagga kuba omukulembeze akulembera bantu ate era akulembezebwa bantu ne bagabwa abakulembera buli lwokyuka emabega okutunula kuba okulembera walina okubeerawo enkolagana kubanga kyangu nnyo kusikayo ate ne tulowooza nti ono owookusatu mu layini yagenda okukulembera kyangu nnyo kusikayo ne tugamba n'oli twalonda mulenda akulembere kakati tusobola okulondayo omulala mu layini tumugamba genda mu kifo kyawa kyemmaaso naye akabonero akalaga nti gw'obadde otukozesanga bukozesa gwe kubeera nga yeggwa akulembedde layini eno lwe lunaku lwe bagamba va mu kifo ky'omu maaso oddeko emabega gwe n'osalawo okudda emabbali ga layini kitegeeza bulijjo ffe otukozesa bukozesa kitegeeza tolinaffe kutuyamba wabula tulinaawe ffe kukuyamba gwate bwe wafiirwa naziika lwaki nze bwe nfiirwa gwe toyagala kuziika bwe wakulembezebwa twajja lwaki omulala bwakulembezebwa ogamba nti nze nzize ebbali onaabeera mulungi omu mu layini eyo yonna bw'otunula n'ogyetegereza ye gwe asingamu okutegeera bw'oba owulira nga gwe asingamu okutegeera meaning ne bw'ogatta emitwe gy'abano gyonna ogisinga okutegeera era bw'oba owulira nti gwe agisinga okutegeera oba mu kifo kikyamu obeera mu kifo kikyamu noonya woolina okugenda woonaanyumiza emboozi ezifiitinga wooli waliwo omugagga lwayogera ekintu mu bantu nga ye kya bulijjo gyali okusinziira gyawangale bano atuduulidde kubanga olemeddwa okusooka okumanya embeera yaawo wookola ki wooli kati bw'oba okulembera basiru nga ne bw'ogatta emitwe gyabwe tosobola kujjamu Sseggona omu wallahi ya Mungu oli mu kifo kikyamu awo si w'olina okukulembera
abantu bakulemberwa mu nkulembera ebasobozesa okubanga basobola okukola replacement anytime. Otherwise yemu ku nsonga lwaki basinye Museveni kulowooza nti yeye Uganda tewaliwo mulala asobola kukulembera Uganda kyokka nga atojja tuuka ofe Uganda esigalewo gwe ng'ovuddewo. Kale bw'oba mukulembeze mugezi ng'obadde mu basiru inspirinze bameka b'owadde notisi zo ne notisi bw'oba wazikweka kitegeeza toli wa mugaso eri kitundu, kubanga kyewalisinza okubakolera kwe kubateekerateekera abakulembeze abalidda mu bigere byo ng'ovuddewo gwe kagezi mu nnyo ng'omaze okukitegeera nti sizikawo meaning replacement yange nze nnina okugiwumba oba okugiteekateeka myaka 15 tonnawumba replacement yo over 15 years. Omulimu ogwali badde gusookerwako ne wali badde tokoze ekitoteesezza n'ebirala. At least kuzimbayo omukulembeze ng'azimba nti enkyofa enkyogenda kubanga Busiro East bannene nnyo okusinga nga Uganda bweri ennene nnyo okusinga Museveni. Kaakati kyogamba bw'otaddayo yo Busiro efudde, bw'otayingira setteeserezo Busiro ogenze nayo okakasa. Tuleme kugejja kufuukanga constituencies, kufuukanga institutions, kufuukanga ggwanga abantu bemulabanga abanafu, bemulabanga abatalina kwesalirawo ku bukulembeze bwina kubatwala abantu ate be bakola obukulembeze. Era obukulembeze bubanga buzze kuweereza bo ne bagamba tukooye olina okubawuliriza kubanga tosobola kukulembera bootakwataganya nabo ndowooza. Omwaka gwali gwa 2016 ne bannange Bungereza yavadda mu EU ne protokera zikyabakuumiddemu almost bakyagirimu. Kaakati eyali Ssaabaminisita ebiseera ebyo nsuubira yali David Cameron wemba siwubisiddwa. Yali tayagala kuva mu EU. Abatuuze nga bagamba ffe tugikooye, yawalirizibwa okulekulira. Toyinza kukulembera abantu bwe mutagatta ndowooza. Segona toyinza kukulembera abantu bwe mutagatta ndowooza. Gwe muntegeerayo bw'oba owulira nti gwe asaanidde okubeeraawo wekka naye nga abantu bagatukooye, wallahi toyinza kukulembera abantu nga temukyazigatta. Ebirowoozo byabwe biba birala nnyo ku bibyo. Gweomukulembeze wa baweemu omukisa beekulemberemu, baweemu omukisa beekulemberemu. Naawe wooli waliwo gwe wajjayo, gwe ki ekikulowoozesa nti awo wooli ye gwe asembyeyo. Kyabulabe nnyo okwetuuma constituency oba okwetuuma ekifo. Ekibonyaabonya Lukwago takyasobola kubeera bweru wa linnya Lord Mayor, kubanga kati obwa Lord Mayor bwamwambala bw'oyogera ku Lord Mayor oba olaba Lukwago. Lukwago ebyasinga okutya kwe kuddamu okumuyita Lukwago oba Honorable Lukwago. Nga bw'oyogera ku Lord Mayor waliwo omulala gw'oba okola ki gwotegeeza. Ng'era Museveni bwe yayambala entebe y'eggwanga n'abaana abato ne batuuka ogituuma obwa Museveni nga balowooza ttayito terikyali linnya lye, ne Bobi yeesimbyewo ku bwa Museveni. Ng'era Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'ataagala kuyitibwa Katikkiro eyawummula. Antumira abali bangaya bakimanye nti nezikokolima osusse emmwanyi kooti temunzija ebigambo.